Gogendo otya n'otwa ne bakulombera edduwa y'okuzaala abalongo mwatali bbaawo naawe n'ogaa nti amiina. Nga okyali mukazi mukulu ogenda na kuzaala olina baganda bo olina bazadde bo bano abantu balina bazadde Allah nasobola okusonyiwa ng'olidde naye ate okukoleramu ezzambi n'owoowa ne weegaana. Nusula bino bye mulaba yeeprogramming nga yeeprogramming ekisooka kya byonna yakitegeera nti ajja kusobola kufumbirwa kuba kati yafumbirwako bufu embaga gye twalaba lwaki teyanywera kitegeeza ebyo byamulema nakyeyombekedde ate mukuuzi. Nusula wadde guno omwaka twalirabako mwandirabako ku bwereere bw'oyo omuwala kisooka ayina amaalo. Ekikulu ekizibu ekiriwo ne baseeka nabo baagadde nnyo kamera wasinzidde ku certificate ki okuwoowa abantu bano. Obufumbo kikulu nnyo okuvaayo ku makya n'osoma edduwa y'obufumbo nga ya bulimba omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan n'ovaayo n'otasooka kwekennenya by'ogenda kukola. Mwe muleetedde abaana okulowooza nti obufumbo bwa kimpatiira ne tuwoowa bawala bammwe enkeera n'avaamu ng'akimanyi okuva mu bufumbo. Layisi oyina respect nnene ey'amaanyi ennyo okusinga bano ba fake master gye bakutaddemu. Babuuzaako mwena bakyekubidde ku media omuweereza Omuzeeyi Masembe tuli Makindye ku headquarter woofiisi ya Kkojja Bakitonsa Abo Group atunda ddagala lya abo lyokka. Ow'ensaasi tojja simanyi Arusa simanyi ate Kando sigimalaawo simanyi ate abo be baba bajja Kuluzi sigendayo ane bano yagala Kuluzi simanyi ate ina infection yankubye ina akantu ke nnalaba awo ali ne Zubeda nga ndaba amaanyi gakuwalaawala. Nedda ssebo tegajja kuntuusaayo eyo. Ngamba omwana w'obulenzi ayagala omanyi bagamba kibi nnyo okulya omucungwa ne bakubuuza ensigo wooziwanze nga tolagaawo. Nga Masembe aliko kulya nsigo n'omucungwa ali kulya mucungwa n'ensigo zaamu aliramu. Ensigo sijja zirya. Inshallah kankusabire. Ogamba otakojja. Alhamdulillah nja kubalamusaako mwena n'ekiramusa ekisinga ddala okubeera eky'amaanyi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale okutambuza Ramadhan sofa tutambudde. Tuli mu nnaku 10 ez'omumakkati. Ez'omumakkati ennaku 10 zo tuzitambudde tuzitadde wali. Ezo ziri zawedde. Alhamdulillah era wano ne kati gwafa wano era empeera ogifuna nti obadde otadde enniya y'omukola ki mukusiiba Allah bw'atyo bwakoze eki bwageze era empeera eyo ogifuna. Kibi nnyo kubanga gwe Kasimu gwe Umaru gwe Shafiiki essaawa eno n'ofuna obuzibu ne bagenda okukulongoosa ng'olinamu emmere eyo essaawa 7. Kibi nga kusaawa 7 bakulaga nga system ya kantu kusaawa 7 receivings emmere kibi muvyo ky'okubeera nga yakomye ku receivinga ku 11 nga gwe ne kusaawa 7 oliddira nti nga gwe Shafiiki gwe tubamanyi gye muli ne tusaba Allah abalungamye tusobole okuyita mu mbeera eyo musobole okutuzanirayo okusiima. Amiina. Kiki kyakojja? Alhamdulillah. Abaana ab'obulenzi bajje n'ab'obuwala bo aboteeka kikukakatako okutuuka okujja wendi singa ebintu bino wammanga bikusumbuwa singa okalubirirwa mu kusituka singa mukyala wa complain tatuuka ku ntikko singa size ebeera ntono singa mukyala wo obulimu busulamu wiiki namba ka national water ko ne kabuli singa mukyala wo alemererwa okufuna olubuto ebyo ebintu oteekeddwa okunoonya Kkojja Kitonsa immediately naye ate waliwo ekita akatalinda kaliwa singa opima sukaali wo opima sukaali wo n'ayambuka mu okuva ku 7 okudda waggulu ansangiina singa sukaali waakuluma ansangirina yeriwa tulina yakun akuyambako ku diabetes. Yakun sikeka nako mchayi amazi agabuma kano eno yakun bioti omuntu ng'olina diabetes akulumidde ebbanga eriwera akulumidde emyaka nga mingi gw'obonnoonya waliwo omukyalo omu yange nti nze gwe yakalumira emyaka 10 yamba last week nze gwe yakalumira emyaka 10 bwe mba sinnalya mbeera mu 12 18
n'atereera jjo yankubira essimu n'aŋŋamba bwe mba sinnalya ndi mu tteeni yakanywera ennaku 10 doozi eno ya nnaku 2 mu mmeka munya era olaba nti 24 pieces 24 bags lunaku onywa bag etya okumala ennaku 2 mu mmeka munya punch da diabetes ebikolako bulungi nnyo so nnyo kwogera bingi ensonga zenkola alusazi weeri leero tuzze kukya sukaali ku sukaali kati kana abaana bange ab'obulenzi tebakusumbuweeyo buki tulina bloscoa ate kano kaki size enlargement oyagala mugo gwa Musa awo kakola katya kuyongerako obunene n'obuwanvu ojaja gabuza nkakozesa nti kasita akagula tuwa endagiro tugiweeyo yekka akeetaaga gwe jangu okagule onge nti kwe tuli ku offer ka 7,000 tuva ku offer 10,000 eno yo sijoogerera mugimanyi kamala byonna ecupa eno kamala byonna kando eno bwe kasitoma lojjinywa nga bwe tukugambye egenderako TFT package eno egenderako TFT kano koolaba eno Viga 2 etambula wamu n'eno Vigamen Plus singa kisangibwa nga tolinamu infection ng'okumakando zo wamu ne infection tulinawo eddagala infection package weeri package weeri abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala kiriddabo anti abawala be basinga obeera naye ne bamusiiga abalenzi n'amulenzi asobola okuba naye n'amusiiga omukazi ffenna abaana ab'obuwala be basinga otusiiga kisoboka leti eya infection no ku UTI infection leti eri waggulu nnyo ey'abakazi okusinga ey'abasajja naye ate waliwo STI sobola okuba ng'osattira osinga mukyala nga n'omuleetera nga n'omuleetera naye zino UTIs urinary tract infection ezo zo ziri nnyo common mu bakyala teziri common naye leti eri nnyo ku bakyala waggulu eri tinaffe abaami tugenda tukozesa bino ebintu bino bimufukamu mu biyigo bino ebyawamu ebintu ebyo tosanga olusobola olufukamu tukuddira naawe osobola ovaayo nayo ebyo sibigenda mmwe bw'eba ekutte eyanguwa mangu okureactinga osinga omukyala kituufu olw'okuba nti mmwe urethra yammwe ntono lwaki sibalekaawo bajja kunnoonyaako sukaali kiri kitya diabetes waali tukyali ku promotion naye dozi ya 25,000 owa sukaali alusa 25,000 naye weeriri eyo zonna tukyali ku promotion mwabagula 40,000 no kati tuli ku promotion dozi ya 25,000 ya diabetes ne ya ulcers ulcers 40 days sorry 30 days diabetes 24 days oba oli normal saba Allah uteremu obwangu Allahumma amina akasenya sinza butakwogerako wekaliko akesunna muswachi gwe sunna sinza butagwogerako omubaka gwe yakozesa ogulabye guno gwaka yagukozesanga nnyo naga tulina mu stages ndaba zituwe senyesa guzeemu gwe senyesa guzeemu guno gwe gwemeka ogwo gwe gwemitwalo 7 era gwe bagwa ba VIP olaba mugulina ogwo gwe mitwalo 7 tuyina guno ogw'emitwalo 5 baka yagusenyesanga olabye ogwa mitwalo 5 ne tulinawo ne bajinguwe abekyebiri kyesatu lwaki omusanyo jjungu sebaweza ekyesa akiweza amato kiweza neye namuwa mujje muno n'emiswaki gy'essunna weegiri twagamba nti toyina kyoyo guno ate n'owoba osibye teweeraliikirira n'omubaka mu kisibo yagukozesanga nnyo toyina kyoyongerezaako kyonna kasita otuusa nniyayo Allah asobola okuyisizaako anti okumanya guno omuswaki empeera ezigulimu olaba nga bamaze okwaziina ne bakima esswala ng'oli ku layini wali n'oyisaamu oti ne mugenda mpeera zo oba omaze ozikunkumula kati guno jangu ogufune ate kati munnange munaga nti kojja tafa ku baana be babulenzi mbafaako neera mulimu n'ab'obulenzi abawagguuka n'ab'obuwala abawagguuka ng'eddiini tebagimanyi nga ne mu kisiibo kino kituli mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadani bakola ensobi bakukulya emmere Allah nasobola okusonyiwa ng'olidde naye ate okukoleramu ezzambi n'owoowa ne weegaana
kojja osobola okulya emmere alla n'akusonyiwa otyo naga kirabika omuddu wange yawulidde ng'ekyenda kibuukayo saballa nti nsonyiwa alla olw'ekisa kyo ndidde emmere eno naye njiridde embutali bugenderevu kubanga ekyenda kibadde kinkutte osobola okubeera nga wasibe buli ene niye wagituusizza nkufuna ng'abadde mukyala nga teyabala bulungi nnaku ze n'agenda mu nnaku ze era bagamba lya bwazigendamu nga yeetaaga okulya lajja kukusonyiwa naye kibi nnyo tosaala naye kibi nnyo okubeera nga Allah akuwadde obulamu akuwadde okukkiriza n'okussa omukka buli kimu akikuteereddewo ne musitula basseeka ab'ekyokulabirako ne mubazannyisa katemba nebaza nti alhamdulillah ebbanga lye tumaze ffe mu busiraamu basseeka baffe n'abawalimu baffe tetubaswazanga era ngenda kusana omukisa neebaze basseeka baffe abatutembeeta mukoze omulimu gw'amaanyi ngadi ngenda kutumira ku Sheikh Kabuye ngenda kutumirako ku Sheikh Serunyigo ngenda kutumirako ku seeka wange bamuyita isebo no yagraduatinze sekaki Yahaya Kalungi yagraduatinze Allah mteremu obwangu era ebintu binyo Sheikh Yahaya Kalungi byayinamu omukono wano mu Uganda obusiraamu bannange bukuuma ebyama nga takyogeranga naye ng'otunuulira bano baseeka betwali tulabirako muli ku miswaswangule gy'abaana balagitta ekitiibwa kyammwe olwero seeka bw'owoowa omukazi ku ssaawa 9 ku ssaawa 7 omuwala oyo n'ava ne yeegaana okuwoowa okwo kitegeeza seeka tewasomedde bulungi dduwa enyweza abantu bano obufumbo aba amaze okwonoona ekitiibwa kyo n'omuwoowa ku 12 ez'olweggulo enkeera ssaawa 4 ez'ekyokubakyanaga nti nabadde mu katemba kati mmwe abantu mmwe Katonda agenda basonyiwa ddi kojja Katonda agenda kubasonyiwa ddi oyinza okuba ekintu kino bw'okikutte bubi ntya njagala tuwulirize message eyaani eyabadde mu dduwa ki oyo tomuggyako hadiisi omuntu yena kasitayonoonera mu kisibo tomuggyangako hadiisi njagala tuwulire ebigambo bw'onooba oyagadde ogizannya ojja gizannyira mu puroguramu wakati naye omuntu yenna kasitayonoonera mu kisibo tetukuggyako hadiisi nusula yayonoonya atya bw'ogenda otya n'otwa ne bakulombera edduwa ey'okuzaala abalongo mu atali bbaawo naawe n'ogaa nti amiini gwe ne bakulombera edduwa nti Allah abawa obugagga mwagalane nga si bbaawo naye n'ogaa nti amiini mufaanagane amiini Mukama abawe ogendako Mekka totwala Mekka waliwo ekipande ekinene ng'oyingira nti non-Muslims are not allowed kituufu kati mwe mujja kumala gatwala abantu okuba beebikkirira obusiraamu si ngoye obusiraamu si linnya obusiraamu mpaji 5 kati mwe munaddira abantu nti olw'okuba abeebikkirira bangi nga baliko abeebikkirira bayitirivu nga essaawa nali ku pakalasiti alya mmere so saagala mmwe mulabe muntu yeebikkiridde saagala muntu ava eri yeetuumi waliwo emabegakaawo babagamba nti mu 86 nga gavumenti ya Museveni eri mu buyinza ng'ejja abantu beetuuma ng'amannya g'ekisiraamu bulungi nnyo kati oŋŋamba otya nti oli bw'aba ayagadde okubba omuntu asobola kwetuuma kyali asobola osanga omuntu nga Kitonsa nga yerayani naga nti nange engeri gye njagala ofiitinga mu Kitonsa mubbe kati nze nusula Ze Muhammad ze Kitonsa katusa tinze gundi ze Zainabu so buli lwobeera nze Zahara olw'okuba olabye nti engeri gyokka gy'ogenda okuggyako Kitonsa ssente kubeera nga ofiitinga mu ddiini gyakkiririzaamu kati emigunju mwegiri egy'abaana abawala ng'ajja kulowooza nti ogenda kwerimbika mu ddiini y'obusiraamu tukugamba gwe tosaalidde Mungu era tokkiririza mu bintu bya Mungu abamusaalira n'abamukkiririzaamu gye bali gwe tukulaba nga mystikol tosaana kudda mwezi mutukufu gwa Ramadani n'okuliramu ebyekifere byabadde byakifere kati ate byayimiriddewo yagambye tebyabadde bituufu lwaki yabikkiriza bibeerewo soka tukuba toki mu nsonga eyabaddewo kojja ebigambo ebyayogeddwa byogererwawa kati nze akatambi kenjagala ozannye keeka omwana oli eyagenze n'akwata ebintu kuki yani oyo abeera ne koki nya erinvudde mu mutwe ba David Sanchez yes Sanchez oyo kati oyo yalina ebituufu ati kengenda okupuleyingira oyo yalina ebituufu kagamba kati
Nale bayogera ku trainingira bano ebyaba. Ay Allah sabote ko mukisa kumwana mwaro kusu Allah mwibaraka mungere birungi bingi saba Allah nusuru no yo mustura madala yo ngira sente nusura Mungu akongere birungi ya kwa akongere kubindi ya kwa Mungu akongere wewe ni kwa bikamurungi Mungu akongere akayinyo muberenga bofuwe watulabala bofuna sente Mungu akwesanyu mukuramu Mungu akutasosekere babalabe Mungu akutasabisa kwa tutasaba tangaliza Mungu akubaraka Allah akutamisa sente Ulinyonyi jori nyanga ya sente nga buli koma wo kwata sente Mungu akuwe sente kusauya mu handbag obenene sente muwale Mungu ino manenga kuliko mu banka nayo nga waliyo ne waka mu nyumba nga mulimu ne ku mulimu ngolekayo mu motoka nga mulimu nga ne mukubunga wako Mungu akuwe sente obenenga otundwa sente ngera bw'ofaana na sente ngera bw'oli na sente kati olaba soko oyimirize kati nsaba n'obuwalimu nabo bubeeremu embeera njagala lindako kojja nga tonaakugenda eno yino ensonga enkulu wajma bainahuma kama jamaata baina Musa wa Safura Allah chikole ngo chikola ku Musa ne Safura wa alif qalbayhima kama alafta baina Ibrahim wa Hajara wa Sara Allah gatoka kono no mcharo no ya Allah owe barakati ya Allah sawa Allah wa barongo owe mukisa muzadde lyawe obagalanye batuke n'okufaanagana owe sente nga nyinyi bazikose nga business card Allah yanukola buli adamu amina sukuru yasinga wano okudda bwami saba Allah oteko mukisa kumnusura muongere baraka nusura ne Shafiki Allahumma barik Shafiki wa nusura Allah teko mukisa ku Shafiki ne nusura rabbana ftah bainahuma Allah kura wakati wawe Allah ni watu zisomena Shafiki ku Kaaba ne ndole bikozana kulinde Uganda saba Allah yanukuliye kumnusura nusura mwanukuliye ku Shafiki Allah saboteke wakati wawe mukisa bawe barakati bawe birungi nusura Mungu ayongera okusitula Mungu ayongera okuwa ebirungi yengo olabise bulungi mu ijabu Mungu akongere barakati nusura Mungu akongere omukisa Allah yanukola olwabine diddwa Allah bongere sente nga nyingi sente bazeyagaliremu abaana beyagalire Mungu akweza diddungi buli kimu wadde ayogera peya awo wamala tugende mu maaso awo wamala yasoose n'asomera nusura yekka yes era tugipulenze bagiwulidde n'amala ati n'abasomera ababiri bino kambi kugambe muzeeyi edduwa zonna zibadde zifundikirira mu kintu kitya kimu kiriwa kya bufumbo tugende mu maaso kya bufumbo oto era tujja kusaba baseeka oba eyo enteekateeka enaabaawo abantu bemuteeka kasa temubawoweranga mu nnyumba babateekewo bwe mulaba ng'omuntu alimu okubuusabuusa yenna tobeerawo wekka mumuyita ajje mu muzikiti otyo mumuwooyera awo nga n'abantu bonna bakola ki weebali balaba mukiveemu okay kati wano tulabanga Seeka Tamusuza yetemusuza Tamusuza eyabadde mu Katemba wano bye tulaba abadde ng'eyadde mu Katemba atya naye ekisinza okunwa mu background eriyo abasajja abakulu ab'enkofiira bali mu kisiibo kyabwe nga baakibattidde babaddemu obalabye bulungi kati abo be mwandiswalidde era kibi nnyo mutabani wange Shafiki nakugamba wasanga omukazi aswala mmwe mbagambanga bulijjo muwasa abakazi abaswala nuswala ate kati aswala wagula baswalidde ani bwe wabanga n'ababadde eri ku background ab'enkofiira bonna abasajja abakulu abasanyuse bonna bayisizaamu amaaso nti babadde mu vulugu nusula agamba bino byabadde bifu ebituufu bye biriwa omusajja ono tamwagala Shafiki yanonyeewo ki kibi nnyo Shafiki bakukwate bwebanga watandise okukaka abantu okukyala mu makaago ogwo guba musango era nsaba poliisi enkya esamoningo babalooya mufune looya wa gavumenti oba ani yenna musamoninge Shafiki
okutandika okuyita abantu mu maka ge nga tebaagalayo ogwo musango oba owambye omuntu nkufuna kati Safiiki bamuguleko omusango gw'okuwamba Nusura bwe kiba si kyekyo Nusura gwe Safiiki gula ku Nusura omusango okukwegaana okujja mu maka go n'ayisa abantu b'amaaso ogwo nagwo musango guno eddiwano yawa yakufiirwa ya bufumbo ya mawuledi katoje ai Allah nsaba oba w'abalungu ai Allah nsaba oba w'essente ai Allah nsaba obakuumira mukwano gwabwe yaki ai Allah nsaba obakuume bafaanagane yaki eyo ai Allah nsaba batwale ku Kaaba yaki eyo ate kati nsobola okugamba muno njagala oba w'abalungu nga tetweyagala ukitegedde kati kibi ti Safiiki gwabadde serious ng'oli mu firimu n'omuntu atali serious ebyaddala si buli mukazi nti agenda kufumbirwa mufunengamu akadde akeekuba mu mutima noga nti ate teri kisinze kuluma mu nsi muno ng'abakazi bano abeeyita kati ngaabo simanyi kati ng'oyo Nusura ekimusumbuwa kiri ekintu eki maalo ayina amaalo mangi sabo Nusura akolamu akasente ke maalo kati Nusura tali mu bakazi e Kampala tali na bawala bakoze ssente taliimu baga ebizigo birimu ssente tali mu bakazi bakoze ssente e Kampala abakazi abawala abakoze ssente e Kampala gye balina okujja mu butaala tebajjaamu ono ekimuleeta mu mawulire si kulaga ssente anti kyangu nnyo mulyoka temukimanyi mbawala b'e Kampala ennaku zino akwata emitwalo egi n'amanya nti siina kyakola siina kineka kitangenda wali ne odalinga kapiza n'entuula wali nja kwetega nfune wantegulula egibadde ebiri nyinza okunnyuka n'emeka aba asinze ggwe yakedde okukola nkufuna okitegeera kati Nusura byonna bimulaba yeprogramminga ekisooka kya byonna yakitegeera nti ajja kusobola kufumbirwa kuba kati yafumbirwako bufu embaga gye twalaba lwaki teyanywera okitegeeza ebyo byamulema ate mufumbo kati yavaayo kati essaawa eno omuntu mwegendereze nnyo era ngenda ntegeera abantu nti osabanga nnyo Katonda n'atakuwa mukazi yafumbirwako lwaki abantu abo nabafumbiddwako ne bava mu bufumbo ebiseera ebisinga baba n'ensonga lwaki tebasobola kunywerayo era kyengamba nammwe abakazi bulaba ng'omusajja ng'abaddeko mu bufumbo weegendereze nga togendayo wenna lumu n'abulekawo omusajja oyo aba n'ekizibu n'omukazi oyo aba n'ekizibu lwaki yanywera mu bufumbo nga tetulabye abafumbiddwa ne banywerayo Safiiki yatomedde ekyo kyetaaga okunnyonnyola kyetaaga n'okubuuza yamwegaanyi yatomedde oswadde mbasajja banno oswadde mbavubuka banno oswadde mbaseeka oswadde mbawalimu oswadde ku muzikiti gy'osaalira oswadde ku mulimu gy'okolera oswadde mbantu b'otambuliramu oswadde mu Uganda oswadde mu Afirika oswadde mu nsi yonna ekintu kasa kigenda ku intaneti kiba tekikyali kya Uganda yokka kiba kya nsi yonna kasa kigenda ku mutimbagano so mmwe abawasa abakazi abaana bange ab'obulenzi abakazi abali siriyasi gye bali abakazi abali siriyasi gye bali tali siriyasi otaligenda kubeera siriyasi taliddamu kufumbirwa taliddamu kunywera mu bufumbo omuntu kati omanyi tulina abakazi ba bika bisatu tulina abafumbi tulina abakuuzi ne bannakyeyombekedde agwa mbituluba bibiri nakyeyombekedde ate mukuuzi Nusura kati tajja ate wano mbakyala abafumbi era kibi nnyo okeera ku makya mulakwa bwe mba muyita abantu ewaka mubalaga bazadde bamwe temusooka kwetegereza mubanjulira abakyala naye nkusaba Shafiiki Mukama akuweeyo omukisa oyanjuleko ko omukazi abakyala obaleke ono mukyala si waifu matiri omukazi yenna kazitaabanga ye amanya okwogera Katonda yakola ekitonde ekikazi nga kiwuliriza buwuliriza kasita kibanga kyagala kukomentinga ekyo kite kati Nusura wa komenti omwagazaaki
Nusura Dueno, where you would do a bagama mono to be about the Yakuwa, you are Gigani, Nkugambye si buli muntu yana kyakulowooza ekyamagezi nga gwe kyolowooza kati omuntu ono yete yeefumiitirizaamuko n'agamba naye ekyamazima Edduweeno mu kisiibo bwe mbanga sibyekakasa lwaki sibireka jasi yagenze bugenzi 5 oba 10 Shafiiki yamuwadde lyamulakidde nzo bayagambye weka ngende mu dduwa tomanyi nyinza obbanvayo Shafiiki n'ampaayo 5 lyamulakidde kati ng'abala kuvaawo mpulidde bamenya abasajja nga bameka alina lisiti ye tulaba mwaka ogwaggwa y'omu yali mu ssaga z'abasajja ate gavumenti erina ebyokukola ebirala bingi kati nga bano kati nga ebyo ebintu byabo kabanusula tulina na butabiwa budde kubanga bo tutegedde ba nuisance ate nga tulina ebintu ebirina omuzinzi tulina okwogerako abantu bafiira enjala mu nnyumba zaabwe tebafuna mukisa gujja ku social media ate weewuunya abantu abatalina nsaba tategera tagatta ku ggwanga bafuna omukisa gwa social media kati singa kuki wali kodinzeemu abantu b'e Masaka abafa enjala gavumenti n'ebalaba muli ku misegula gy'e Kampala ate gye muli kujja mutunuzaamu kamera bamuyise nga munnamawulire anti ekyo munenya era kuki gwe oli mutabani wange Sanchez oli mutabani wange ekyo nkimanyi netondera onge nti kojja nakoze ensobi nenkwata ebitagasa ebigasa ne tubireka omanya ebigasa ebiri mu ggwanga kojja kuki omulaba ye bamuyise ku mukolo anti anetondere nganze kojjaawe ye baleta kimanyi mbona ali mu katemba anti anetondere nganze kojjaawe nge nti kojja saategedde omukazi yabadde mu katemba saategedde nti ngenda kukwata bya kisiru anti era omukazi kye yamuyise saidi y'omusajja Safiiki vaayo weetondere bannamawulire tebasobola kati ng'oyo omuwala atasomanga na ku mawulire atamanyi na bigenda mu maaso tosobola kugenda kudda ku namawulire wa Uganda n'omanyira bwotyo simanyi wakoze ensobi ennene ey'amaanyi simanyi biki bw'olina sente bekazi osobola okuwa sekita y'amawulire oyo Nusura alina sente bekazi asobola sekita y'amawulire susa atalina mu kusente zize si zammwe yayise kuki namugala jangu ngamba talina sente zasobola kuwa kuki nti jjayo eggulire eryo tazirina ate yagambye mbu kuki yabadde amusaba sente ezaaki ate kuki asinga oli sente kuki asinga Nusura sente wegatta ebireeta sente ebya kuki n'ebya Nusura olabe biriwo ebiva lyowingi Nusura amanyi kimu atunda bizigo ojja kwekanga nga nabyo si byatunda ajja kwogera ekituufu kyatunda we omwaka we gunaggwerako guno nga mutegedde ekituufu kyatunda nga kiri ku social media kitambula abasajja kasa batandika okwegezaamu kati banyiize owekawempa ajja kunyiiga owebusaabala anyiige owegundi anyiige ali ebweru anyiige yokera embeera mulaavu mwina ebintu byemukola ebiri crazy olusi mubirecording kituufu mpuwadde guno omwaka mwandirabako ku bwereere bw'oyo omuwala kisooka ayina amaalo aswaza n'eggwanga gy'ava ye muki nze simanyi naye tasukka kubeera era nga eweeri eri oswaza eggwanga gy'ova simanyi mwe ab'eggwanga lyammwe n'omuwala gy'ava temusobola kwerwanako ate evaayo abakazi abalungi naye kati ono addidde amaalo omanyi kibi nnyo okufuna ebintu ng'okuze kibi nnyo okufuna ebintu n'obiraba ng'okuze kiba kirungi ebintu n'obitandikiramu era mu abazadde abaana mulage abantu nti omuntu asobola okuba obulungi n'asobola n'okubeera obubi kakase nti obulungi gye buli ali mulimu abantu bamu kati oyo ku myaka gye 25 yalemererwa okulaba ebintu bino tibisoboka nti omuntu asobola okubeera ng'asobola okweriisa ekyemisana n'ekyeggulu abirabidde emyaka ameka 3 kudda waggulu nkufuna kuba si mwana muto mukazi mukulu kubanga okyali mukazi mukulu ogenda nakuzaala olina baganda bo olina bazadde bo bano abantu balina bazadde babalina bakola ki kyekibi okubanga famire tezeesobola mune bwe tunaamugambako ate senga wegindi bwamugambako ye blood winner kati blood winner ali Kampala wuuyo alimba sajja alejjesa azunga dde alimba sajja alejjesa olimba sajja olejjesa ayagala kuki amwetondere nendaba kuki ng'akikoze bwe ne bamwetondera ate tebamwetondera mbubufu bwe bufa
obwani obwannusu abujjawa omuntu alina obufumbo atagala eno n'eri omuntu alina obufumbo atagala eno n'eri mukazi wo ddala nga mukazi wo wawaka osobola okukikkiriza ne yeeyisanga oyo buba bufumbo ate buba bufumbo nga nkula eri balimu duwa ya bufumbo kwagalana njagala ozaala abalongo Shafiki oyagala omwana ono ye nga wanyumye nnyo nammwe baseeka muleke okwagala obusente obutonotono eraawo mulekeraawo okugenda okugira piraawo weekwate ne banna abanaawanga obujulizi kati ani agenda okuweerako obujulizi nti naawe dwajwaddolomba nti mukisiibo mu kisiibo olina okubeera kiini ne weekenneenya nnyo ky'ogenda okukola tekiriimu zambi ekikulu ekizibu ekiriwo ne baseeka nabo baagadde nnyo kamera ze saagala baseeka ba kamera zisusse buli omu yagala kukola kamera buli kimu yagala kamera buli kimu kamera mu kisiibo mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan n'ovaayo n'otasooka kwekenneenya by'ogenda kukola naawe n'otomera butomezi bakukozesezza ensobi eziryo zambi naawe bakutadde mu katemba ozannyise wa kitiibwa Allah era wadde bali mu kuzannya seeka yani tamusuuzi naawe bakutadde mu katemba oli ku mubaka okola ebintu ebimutyoboola kubanga ebyo bimutyoboola ayinza n'obba wabadde owo atali musiraamu annusula oli Shafiki nagambye sirinnya singoye obusiraamu mpagi kati gwe tokimanyi nti yabadde ku mpagi ya busiraamu ng'atigaatiga si mpagi ziri ttaano busiraamu okuwoowa mpagi kale tukigambe nti si mpagi eyimiridde naye gwe tokimanyi nti nno mbusiraamu okuwoowa nga kuyimiriddewo ofunamu eno mpeera tokimanyi ekyo nkimanyi bulungi kati bw'obanga bakugambye nti buli lw'osaala ebeera emu ku mpagi ez'obusiraamu kati omuntu asomedde edduwa nkufuna teyimirira mu mpagi ey'obusiraamu kubanga okusaala mpagi tuyita mu dduwa ze tusoma nkufuna kitegeeza oli ku mpagi emu ey'obusiraamu oli mu kutigaatiga bw'oginafuya tugoberera mubaka byeyalagira watu yatugamba nga tuwoowa ate bw'atyo sooka okakasa abantu bano ku satifikeeti eriwa bwe kuwasinzidde owoowa abantu abo bino byeyogedde abazadde bombi baabaddewo bye tweyagala okwebuuza wasinzidde ku satifikeeti ki okuwoowa abantu bano ate era yinza ogamba yabadde just dduwa ebbaire leeta musuuza twamukubiddeko essimu mu mboozi mukati yagambye yabadde vibe kati vibe amazima ngenda kutwala omukisa guno okwetonda eri obusiraamu tuyinza obba ffe bye twogedde si bye bibeezaawo obusiraamu nga Sheikh Tamusuza bye yakoze bye binyweza obusiraamu tosobola kuwoowa abantu jjo mu kisiibo nova n'otugamba nti vibe amazima wallahi okutta eswala yange kati abo abasajja mubajje mu kamera bujasti kyabadde kivibe ngeri awo abo abasajja mubajje mu kamera yaleta kimanyi mu bali mu recording abo mubajje mu kamera bali excited balina excitement ya kamera bajja kukola ensobi bajja kukola ensobi kyobanze nina ekibiina wano kye neebaza kiriwa kitwala n'abantu ebweru e Makka bagita Makka Madiina eri awo Lubaga Road awo nkufuna erina baseeka baayo esebo bakukkirizisa ne bamanya nti omuntu yenna akeera ku makya n'alonda obusiraamu muyambeko n'alonda obusiraamu ng'eddiini ye batwala obudde omusomesa nkufuna batwala obudde omusomesa bulungi nnyo okitegedde esebo kati essaawa ya leero bwe kibanga ono Seeka Tamusuuza
Yatugambye vibe. Okyasobola okuyimirira mu mwezi omutukufu ogwa Ramadhan n'owoowa empewo. Tebuba bulimba. Abataddewo okulimba. Empeera weeryawo ku muddu wa Allah enjala temulumira bwerere Seekatamusuza ng'oli mu kisiibo mw'olimbira. Oli mu kisiibo olimba. Kituufu. Oli mu kisiibo oteekateeka abafumbo abataliiyo. Oli mu kisiibo, oli mu kamera. Ovayibinga. Ate mbadde simenti ekyo n'Obusiraamu gyeki. N'Obusiraamu eriyo vibe. Nedda ssebo. Vibe okuwoowa kubateeka owoowa mu mateeka n'omukazi wo. Ngenda kuyisiza wano ntwale omukisa guno okukoowoola baseeka wano wammanga. Sheikh Yahya Kalungi, Seeka Sserunyiigo, mutukwatire Seeka Tamusuza adde mu ssomero. Adde yasoma eddiini? Kuba eddiini teriimu vibe. Teriimu vibe. Ekyo nno kyeyabaddemu kyagamba vibe kyekiyimirizaawo obufumbo. Anti kyekiri kye nakugambye nti mu mpagi ettaano ez'Obusiraamu ziyina amatabi kwe zeekwata. Obufumbo kikulu nnyo okuvaayo ku makya n'osoma edduwa y'obufumbo nga ya bulimba. Nkufuna. N'osoma edduwa y'obufumbo nga ya bulimba. Mwe muleetedde abaana okulowooza nti obufumbo bwa kimpatiira ne tuwoowa abawala bammwe enkeera n'avaamu ng'akimanyi okuva mu bufumbo. Layisi. Vayibu nze nsobola obbuvaamu. Naye weeba vayibu amahale ga ijja baasabye gaaki. Kati okitegeera nti nno mu mwezi omutukuvu ogwalimulira mu kulimbiramu ijja. Tokimanyi nti abantu abagenda e Mecca okukola hijja ne humula bagenyi ba mubaka bagenyi ba Allah. Anti ijja mpaji mu mpaji z'Obusiraamu ettaano. Nakugambye nti bali ku mpaji z'Obusiraamu ettaano batigaatiga n'oŋŋamba nti ezo si mpaji za Busiraamu. Buli lw'okola ekintu kyonna ekikwata ku Busiraamu, buli ekiri ku Busiraamu kirina ku mpaji ettaano ez'Obusiraamu kwe kyekutte. Kuba ijja mpaji. Mpaji. Musajja wattu Shafiiki yabakubya akaama ng'ababuuza amahale n'abagamba amahale gembawa ijja. Ne bagamba amiina. Bw'oba olinayo Seeka gw'omanyi naawe mukoowoole. Nze be mmanyi abange mbakoowodde. Seeka Kabuye Buloba, Sheikh Yahya Kalungi, Sheikh Sserunyiigo, leeta Seeka Kasimu. Kasimu ali mu kusoma. Nabaddeeyo nali ndi e Madina ng'ate ye asaze azze e Makka. Naye nali njagala kumiitingamuko naye nga ndi e Madina. Ali mu kusoma. Kaakati ani omulala leeta. Seeka kiti. Jangu. Leeta. Seeka Mafu. Leeta. Zubadu ali atya. Kuba bwe abo bonna bavayo. Naye abo betumenye bamala mukwate Seeka Bukali. Abo baseeka abanywedde. Anti nakugamba nti omubaka teyalekawo sipesi teyajjawo sipesi yakwenenya. Yagirekawo. Yamanya nti abaddu bajja kukola ensobi. Era okwenenya Allah kusonyiwa. Jangu weenenye Seeka ani? Tamusuza. Jangu weenenye taata. Oyinza obba piraawo yaleese obuzibu. Anti omanyi abaana abo bafumba omuceere ne baguteekamu gundi. Bakayita bati kannamaliya. Yali akannamaliya ge bafumbira mu muceere kati batutira kalya. Kaddusa omusaayi sipiidi n'okyamuka. Ale bakuwa eri egundi empanvu ayinza obba ttaamu yakyamukidde mu muceere. Oba oluusi awo mu kugira kuti okuya kuti Shafiiki amuyizeeyo ekyebiri n'akyamuka. Shafiiki yabadde serious. Nga yamanyi akakyala akatutte. Mbasaba bwe mutunuuliranga ebintu nga tebiri serious temutyobola ddiini ya Busiraamu. Eddiini y'Obusiraamu tugyagala nnyo. Abamu bajjaga nti asiffe twagiteekawo ne yes. Asiffe twagiteekawo ffe baagitusomesa ne tugitegeera. Tugoberera mubaka byatulagira. Bitufuula okubeera abanyiivu singa omuntu ogikoleramu ensobi. Kati Sheikh Tamusuza badde nkusaba. Yegatte n'ennusula we. Mwegatte n'ennusula mujje mwetonde. Ng'ekisibo tekinnaggwako. Kadde mwakoze. Sheikh Tamusuza, nusulawo, naawe Shafiiki,
muveeyo temunakola bira byonna kujja kuwaawalira ku social media mwetonde ate kuki olw'obusabu kuki yeetonda ki Nusura agaye mu yetonde anti kyo kye naggambye abamu abantu tebasooka kulowooza gwolabirako kinya yeetonze agalamire nga weetonda ngaani kuki tolina nalukusa lwetonda fe abakumanya ennyingi zaayo tukimanyi oyo tasobola kukusasula tosobola mukubira ng'omusaba ssente tukimanyi ky'oli kaabeere mutabani wange jingiwu oli gundi Sanchez nkimanyi muba asobola osaba ssente Nusura taliimu mulakwate mwayawula ekigambo kuba bulungi n'obugagga n'okuba ne ssente mwabigatta mwabigatta nkufuna osobola okunsanga nga bwe nkwata bwe nti mu nsawo siinaamu yadde emitwalo emeka ng'ate ndi mugagga kisoboka n'osanga kati mwawe bwe mutendereza ng'ayina ekkumi lye n'akwata kati omutwalo n'agwo temubalaba nga bagaba ccenji wawugwe nalabye mu kibuga agaba 10,000 nga nti gamba omugagga gundi yabaddeko wano ne Shafiiki saagala mulaba omuntu yena addamu muyita mugagga lwaki si mugagga ayinza obba nga muvubuka ayinamu kasente naye nga si muki si mugagga era musaba omuntu yenna kusaba Allah akuwe ekibala eky'obugagga n'ekirabo eky'obugagga bw'onoogaggawala thinking capacity yo ejja kusingako awo ebyaddala kati akyali excited n'obusente mu nsawo bw'onoomala ogaggawala your thinking capacity ejja kwenlaginga esukkeko awo nkufuna era Shafiiki waakolera mu kifo Shafiiki mwakolera mulimu abagagga tebakola ate ye byakola n'obamanya temubamanyi ati jangu nnyo abo bagagga bwe batyo tubamanyi baatomezanga n'abayimbi baffe kapitono Nusura alaba agenda taliiwo ngamba kapito w'abana okuvayo gamba mbu banne tebyadde bituufu abavujjirizi ate weebali bali mu kudduka watulimba anti akuwa amagezi agakusitula yakuwa n'agakusuula kati oli mu tayimu yo yakugwa mu kapito bizinesi ye y'akaduuka ako kali mu kugwa era Nusura myaka 2 ajja kujja kubanoonya bw'ataasalewo mangu yaliko omufumbo n'avaayo kati wano wakyangidde abasajja batulaze ku butambi bw'obwobufumbo nti obwo nabo bwagana ebyo byonna damages Allah yazi n'ebino byennyini atugamba si bituufu kaakati ayina kwenenya kati mu kisiibo era njagala abaseeka mulombere oyo omuwala edduwa Nusura yeetaaga kuteeka mu dduwa eyalukuya oba yalukuya oba tumulombere ki Ayatu Kursiyu kaakati gwe Nusura weetaaga dduwa tokiraba oliko ekizimu ekikulondoola wakamala ofuna abasajja bo ne baleeta obutambi bw'embagayo wakamala okuba ng'atereera mu basajja bo baleese Allah akuteereddewo era ekirala tuli mu kuwoowa n'otamanya nti Katonda ali mu kutemera kkubo likutwala anti kyekyo ye Allah akulabisa w'otasuubirira ebyamagero bw'ebityo bwe bitambula ebya Allah akulabisiza w'otasuubirira nekojja n'omuntu nayo noona mu kisiibo oyo mujjengako enkofiira n'osanga omuntu nga mukulu asaalabula ku ngaawo walana ali mu kisiibo n'abantu ate seeka walabise bubi yalabise bubi tamusuze kapiraawo kaleese pulobulemu piraawo nno nakina mafuta ga mmotoka munnange buno obuvubuka obufunamu kasente bujooga baseeka ne bubakozesa ensobi nkufuna olwokuba Allah tasobola kukugabira buli kimu akuwa obumanyi mu ddiini akuteerewo n'ensawo ennene okola amalala kati osanga bambi baseeka bano balina ebintu oluusi ebitali tebayimiridde bulungi kati awo Allah waapimira obuvumu bwa seeka
Naga nti kati omuddu wange ono gwensindisa abunyise enjiri y'Obusiraamu kamukuume nga concentratinze ku njiri y'Obusiraamu. Omanyi ssente kikemu. Naye sijja kumuwa nnyingi naye kamuteerewo obusobozi. Kati osangayo basseeka abatagumiikiriza ab'emitima emiyabayaba nkufuna atasobola kunywera n'ekyalla kyamuwadde n'ayagala afe akuze n'akola ensobi. Oyo tamusuza buntu butono nnyo bwe bwamukozesezza ensobi. Kati ate mu kisiibo yandisoose n'agaana okukwata essimu ya munnamawulire yonna. Ate n'avaayo n'akwata essimu ya Seeka. Essebo mbakoowodde. Bweyatugambye mbakoowodde muyambe omusajja ono mumuyambeko ayina ekitali kituufu ava ku mulamwa nanti Allah bw'atyo bw'atema ekkubo nga agoba aboonoonyi bagende gye bateekeddwa okubeera naye ate yakulekerawo omukisa ogwenenya. Jangu weenenye tuli mwezi mutukufu gwa Ramadhan. Jangu weenenyeze mu Ramadhan. Jangu ogambe nti ayi Allah kye nakoze nkyenenya ng'ensi ewulira. Oyinza okwenenyeza mu mutima abantu ne bakusonyiwa ne basigala nga bakutaddeko olukwa nga buli akwogera kuti yamanya nti weetonda n'ofuna omutima omu n'oddamu n'oyonoona. Vayo weetondere mu lujjudde. Nze gwe nsinga oteekako essira alyo ani Sheikh Tamusuza. Oyina respect nnene ey'amaanyi ennyo nkufuna okusinga bano ba fake master gye bakutaddemu. Neta Musuza alina akagambo ke yayogedde. Ye ng'onyumidde mu abaya nusula tayizambala bulijjo. Wamumanyidde ebbanga lyonna. Akyamuka. Okutuuka okwogera ekigambo ekyo. Bakyamuka nti kyeggambira bwe lwali nti Bible kituufu bakyamuka. Okyamuka ki? Genda okyamukira ebintu ebirala eddiini giveeko bw'oba tosobodde gitegeera. Ky'ogamba Seeka asoose okukola ensobi gwe tulaba mu ggwanga. Tubalabye nga beeyita basseeka nga balina ebigendererwa byabwe. Bw'oba olina ebigendererwa ebyawukana ku ddiini eddiini y'Obusiraamu giveeko. Ewaawo Seeka aleeruzira. Okitegeera. Bye yakola ensi yabimanyi. Bw'oba olina ebigendererwa ebyawukana ku ddiini, bw'oba olina ebigendererwa ebiva ku mateeka g'eddiini, biveemu. Giveemu teryaje kukaseemu. Ekyo kye yakoze kimwetaagisa okuddamu n'ayatula Obusiraamu. Empagi eyimirizaawo kyokka ttaamu kye yakoze. Kuwoowa. Wowe empewo n'oba n'oluga nti wadde mu Bible. Kikwetaagisa anti mu Busiraamu. Kasita weebuuza nti eddiini Busiraamu kye kigamba nti astagfirullah oba omaze ogivaamu. Bakola ki bano? Beenenye ng'obudde bukyali. Baveeyo beetondere Obusiraamu. Basatu babiri. Ekkatala lyange lirinnyo ku Sheeka kuba ekitiibwa kye tumuwa kyanjawulo okusinga bano baddembe okusigala nga bakafiruuni. Kuba Seeka tugamba mu kisiibo yabadde Bible. Oyo yaaveeyo yeetonde. Ng'ate ogamba muzaale abalongo. Okitegeera. Bamufaanagane. Okitegeera. Allah bawe ssente eziringa obuloolo. Kati ate oli mu Bible osabiramu kuzaala balongo. No challenge ekyokuzaala balongo it's okay. Allah asobola okiyisizaamu n'atatunuulira nnyo bye mwakoze. Naye kati ggwe ekitiibwa kyo nga Seeka Tamusuza. Nze nno mbadde mwagala oyo omusajja. Era lumu nali emeka nga ndaba ebintu bye nga naye lumu njakumitira ku musajja oyo. Nkufuna. Naye ggwe omanyi abantu bamenyese omutima. Omanyi abantu bamenyese omutima ku oyo Seeka kye yakoze. Statement gye yagambye mbu yabadde Bible. Olwedde twatandise dde omumenyeko omutima okuwoowa abantu ku ssaawa 2 ez'ekiro ku ssaawa 12 nga bali mu kweyuzaayo. Ne bawukana. Kitegeeza niyayo mu kuwoowa teyabaddewo. Nkufuna. Gwe okimanyi nti Seeka bw'amala okuwoowa entanda yokka gy'akusibirira. Ogamba bannange obukyenkya obufuula ne bumenyeka ngenda kwogera ki? Osanga basseeka abatuufu. Ng'olabira ddala ogamba bwenkeera ku makya n'emmenya ebirayiro bino byenkubye wano. Bwenkeera ku makya n'emmenya Seeka kyayogedde. Bwenkeera ku makya ng'owulira nga nawe wennyini ogamba edda ne wabaawo ekibaddewo kansooka engume. Nkufuna. Tuba tutte budde kwogerako n'abantu bano. Simanyi oba teyafunye obudde.
tasobola kuba afunye obudde n'ogera n'abantu bano n'owenca gwe seeka akyasoose okuwoowa obufumbo obutawangaala gwe wekeeya akyasoose tebwawezezza lunaku okozi pulezidenti ono yafugira essaawa obusaawa lule yafugira bbanga ki lule yafugira nnaku mmeka wiiki tubadde tukyatenda ku bukulembeze bwa lule yatawangaala yadde tewaliwo yafuga essaawa Binayisa wavuga Binayisa wa sawa Binayisa yeka yali wa sawa Binayisa si wa 24 hours yali wa Binayisa wa mwezi kweli zoko kukulinge kawo katono mayinja kala tufundikire ensonge atuba kuseeka ategeere ekiti waagwa soko okebere obufumbo bwabwe buyawe seeka n'ateekateeka obufumbo bwa mukulembeze eki neta kwali soko okebere awo njagala kulaba bukulembeze tububale na bwani obwono inda kwama katono wano tulabe giremu password wano zenne neewuunya bannange amayiyo gugu soko tukeberere obukulembeze bwabwe tububale tutya obufumbo bwani Shafiki n'ennusu nateekamu awo Shafiki n'ennusu tekubanga gugo yabitaddeyo ni soko tukeberere yasengayo Yusuf Lule yafuga ennaku mmeka waliwo we wiiki bbiri soko okebere bulungi otaddemu ki kyekyo ye Yusuf Lule kyekyo Yusuf Lule Kironde yafugira tewaliwo awe yatulako ku mukaaga ne bamujjako ku mwenda wanjagala oyo agenzeemu akabanga njaga kunoonywa sekatamusuza obufumbo bwe bwabeerako bwe bukola kitegeeza n'egundi ye bweri n'edduwaaze bwe ziri soko okebere kyakebera wano tulabe ipimemu waagwa yani oyo okuva Lule kuba yajja mu gwakuna n'avaako mu gw'omukaaga n'avaako yali Lule tugende kati kitegeeza obufumbo Sekatamusuza bwabeeramu tubalenga bukulembeze bwa Lule kuba ono omulala yajja mu gwakutaano n'avaako mu Desemba oyo nno ye yalwalwawokko naye kati obufumbo bwa Sekatamusuza bwateekateeka tubale nti bwa Lule Yusuf Lule Kironde yoyo Lule Kironde binayiisa kati sebo olwanga obufumbo bwoteeka bwa ssaawa busaawa bwabadde bwa ssaawa tibwawezeza lunaku kityobodde ekitiibwa kyo nga Seeka otulaze nti toli professional Tereza vaayo weetonde abasiraamu basonyiwa ate obusiraamu busonyiwa tumalirize n'omwana ono kojja sitole eno simanyi lwaki eremedde mawulire omwana omusomi taata gwe yatta ng'amusanze ne muwala we omwana ow'obuwala yavuddeyo n'ayogera kyamani yayogera ab'ekyalo bayogera maama azaala omulensi yayogera n'omwana yayogera naye mbu bye bataleeseko mu kamera omwana ono agamba aloota omuvubuka ono saakikugamba Luli jjukira teyaziika saakikugamba Luli ate emikolo baali bakola dde emikolo saakikugamba wakyogera enkugamba temukyamuka musooke mutereeze obulamu bw'omwana anti oyo omwana asobola n'obutafumbira olwaba agenda okwegatta n'omusajja ng'omwana oli ajja ekyo nakikugamba Luli nenkiga nti musooke mulindeko okukyamuka abantu musooke muyambe omwana ono atereere embulamu bw'oluvannyuma ajja kukola kye mwagala naye nze nja kwebaza nti ebintu ebisinga obungi yadde bibuze ng'obujulizi bwe mwasanga ayogera kiki taata w'essomero ayogera kiki
amanyo Headmaster ayogera kiki ng'Headmaster naye ng'olaba nti yafuniramu opportunity kulanga ssomero teyavaayo na nsonga ya muzinzi eri awo eyamba amabujje gano n'abaana basigaza mu ssomero abaprotect obulagajjavu ku baana Headmaster kati gwe ng'olyoka nze nkwata omwana nga mukuweereza ng'atonga nti omwana we emize gyonna egituviddeko n'okufa agijje mu ssomero lyange nsooka ne nkubuuza obadde okola ki gwe ng'edi teacher bw'abanga omwana emize gyonna egituuse n'okuviirako omwana wange okufa omwana abadde asoma wuwo ate n'ovaayo n'okiwaako n'obukakafu naffe tubale tukiraba naye ng'abaana abe neeyisa yaabwe what is your role nga gwe nannyini ssomero ebintu ebimu temupakuka ffe tuwangaalidde mu zino kamera esi buli kimu tugenda kujja tukyamuke kati mmwe abaakalaba kamera mwagala okulangalanga amasomero ovuddeyo mu nsobi bassa omwana bayizibo tolazeewo kunyolwa tokize eki byonna ozzeolanga bulanzi ssomero tolaze nange ekiri oprotectinga mu ggwe watuuka ate okulemererwa abaana bano ng'abazadde baabakukwasa oyo yali asooka n'akwatibwa olw'obulagajjavu essomero teririna kuggulawo ttaamu eno olw'obulagajjavu kubanga tukyasobola okufiirwa abaana abato abalala kiyinza obba nga essomero lye nga it's a dating area ojja tokipikanya ate asooka afudde tulinde wakubiri tulyoke tukinoonyerezeeko kitandike kati minisitule ezikuvunaanyizibwa ku masomero zigende mu masomero zisooke zikole ku nsonga eyo Headmaster mu questioning kyatandika ddi okuba ng'osomesa abafumbo n'osirika niwamala kubeerawo mbeera teekawo embeera egamba nti kaakati omwana ono bannange njagala nnyo school fees naye mbadde nsaba omwana ono mbaseparatinge n'ono amasomero g'edda bwe galabanga muyingiramu embeera eyo ey'ekikabakaba nga bayita abazadde nti omwana wo muki mujje waagende mu ssomero eddala ng'abayita nga batwa ku mmeeza nti ani asobola okuggyawo omwana ffe ng'abasomesa kitulemeredde ate omwana amaze kufa ovaayo olanga ssomero yali teyeetaagisa tekyetaagisa oyali alina okukubirwawo jeeki bulagajjavu jeeki abakibwe asooke naye aterekebwe tugende mu maaso then tujje ku taata obukambwe bwe yakozesa ekyo nakisaba alhamdulillah baamukwata ali mu kkomera kaakati ono maama ki w'omwana omulenzi yajja mu kamera n'awa sitoola enfu naye jeeki mukwate oyo naye alina okufiibwa kati bano abazadde abatafa ku baana naye alina okukweshoningibwa okitegeera tujja kufiirwa abaana olw'obulagajjavu bw'abazadde tujja kufiirwa abaana olw'enneeyisa zammwe abasomesa tubawadde abaana baffe ffe tuli bize tubawa school fees muli eyo nammwe muli mbyammwe mutulisibyako school fees emuleka abaana ne balagajjala ebyo byonna tulina obikweshoninga kuva ku ssomero naye nga tusasuddeyo ffe buli kimu kiwedde tubasasula abamu batugamba omwana ayingira ku 70% tuzibawa bwe tuzijje tulina obuvunaanyizibwa obw'okunoonya ssente tubakwasizza abaana baffe n'amaliriza ng'ate temukozesa buvunaanyizibwa ku baana baffe nkufuna kitegeera abona balina okubeera nga balizoninga bakweshoningibwa balina ansa ez'okuddamu bakwatibwe bwe tuva eyo tujje yesu ono omwana yayogedde amazima yayogedde ekimuli ku mutima ayinza okukkakkanamuko oba oli awo naye bw'otuna ne sitoole ye abazadde twesuulire nnyo ogwa naggamba sigenda kunenya wano omulala yenna abazadde ku baana baffe mumugenda nemulooza nti omwana bw'agenda mu sekendule aba akuze aba akyali muto aba akyetaaga tubeerawo wano mukwate abaana mutasobola babule batwale mbasenga abayina ensa gwemwe bali abayina ensa mubakwate mbatwale mbakyala abasomye ku ddiini waliwo Hajjati Nabukenya awo mukyala waali awo mulungi nnyo mu ddiini Hajjati Nabukenya wali munkwasa omwana wo nakugamba nti buli ddiini lwebula ewaka abaana bagenda kufuuka gadibengalye kyetulaba kati bino bikyagenda nnyo mu maaso kubanga n'amasomero gennyini bwe liba ssomero lya kikatuliki lirwanyisa omwana omusiraamu okusaala swalaazi
bagala mutwala mu church bagala mutwala mu church batamutudde kati gwe domala kwa mitize Shafiki lwaki omukaku lwaki tomuwa obudde obwo kugenda mu muzikiti lwaki tomuterawo empagi lwaki mukola ebintu babiri open tulina obusomero kati obuyingiddemu abalokole nkufuna ne balwanyisa abaana enzikiriza zaabwe baterawo enzikiriza ezo bajja abaana ku miramwa nsaba gavumenti ekole ennongoosereza egende mu masomero eteekewo etteeka omwana waba ye Shafiki mugamba agenda asaale omwana waba ye Dennis naye mutagende nkufuna nebyo muteekawo kakundi kati abaana mbajja abaana ffe mu ddiini tutuusa okujja abaana ffe ku masomero nga ne swala tumujjukiza nzijukize kituufu kyokka nga tumbajja wakanga asaala swala ku swala tugenda okubajja ku masomero gye mubateeka Galifatika yagyerabira dda Mchegeera gata kyajijjukirako wadde akatono bwe kati kyokka nga tukutte school fees ate nayo ne tukwata olutalo lulala kukwata ate baana kubatwala baseeka bawutandise n'okufunamu ab'ekibogo batamusuza nkufuna mukwate abaana baffe mubawe keyo emala omwana ono omuwala ebizibu byayitamu kati temubimanyi omuwala bizibu kyati biyitirivu nga bwe nabikunnyonnyola luli mu kusooka noga nti omwana ono omuwala bw'abanga abadde n'omuntu ono waliwo ebintu emikono minosooka omukolako nga temunnaba na kumuleeta wantu wonna emikolo egyo n'amala ogifuna baba amulese mawulire kitegeera mulina okusooka ne mukolako emikolo n'atereera bw'amala okutereera ne mulyoka ne mumanya biki bye tulina okwogera naye ne tutalina kwogera nabye neebaza Saimo teyamukozeeko bubi yabadde professional mu mbuuzayo ey'ebibuuzo era gwe mukisa gwokka omwana oyo gwe yafunye okwejjako ekiri ku mutima yes naye abakufuna bannamawulire abaagala akantu ennyo okukisussa baadi bajja mubuuza ebintu ate ebimwongera omujja nako munnamawulire omu gwe nalaba sijja kukyogera ekyo ng'alina omuntu gw'abuuza n'ekimuli ku mubiri nti ndabi enkula yo bweti tokyalina byakukola enkula yo kati awo oba oli mu kutyoboola muntu oba ogenze mu kutyoboola namulaba munnamawulire yabuuza nti owaayi tokyalina byakukola olumala okukola oti ng'ogenda mu jjimu anti ombiri omukono olaba munene muzibu olwo oba ovudde kuba liri ddembe lyange ogenda mu jjimu si kirungi bannamawulire abakyalira abantu temubalengeza musengejje bye mulina okubuuza kitegeera musengejje bye mugenda okubuuza osobola okuŋŋamba amuliwamunaya nti ewaayi yaati nombuuza kati ng'abantu avaako amangu ga nti owaaye kinga olina ekifuba kinene bw'okeera ku makya tolina birala byokola ositula byuma okusitula ekifuba ekyo ekikukikinadde bwito nange ne nkugamba nti naawe engeri gy'obeera bize nkulaba amannyo go ga kyenvu ninkikuvumira awo interview oba ogifunye osobola obiteekayo so kati temukkakkanya bantu ne bannamawulire tweddeko nammwe mweddeko ebyo byemubuuza era nja kwebaza Saimo nti teyamugenza omwana into deep nkufuna yabadde amuyita ku ngulu nga ebibuuzo ebiyamba omwana omutima gw'okukola ki okukakkana kati abagenda okuddamu munoonya oba omwana bamugye mu mawulire alina kuvaamu olwedde bimwetaaga okumanya byebyo kati abaagala okumanya ebingi kwata bino omwana bye yayogedde then you supplementing omale temumuzza n'ensonga nga teva mu mawulire tegenda kuvaamu lwa nsonga omusango mupya gukyatambula fayiro ekyatambula paka nga fayiro emaze oterekebwa naye nja kusaba omuzira kisa asobola otuukirira omwana oyo omuwala addemu amukoleko emikolo omwana oyo omuwala aleme kukula ng'ayina ebizibu ebyo omwana oyo omuwala aleme kukula ng'ayina ekimuli ku ki ekikwa ekimulondoola nakugamba oyo akyasobola okuba nga buli musajja gwafuna afa bino nze mbikugamba nga afiirawo nga buli musajja gwafuna afa oyo wateetereza ye tasobola kwetereza kuba tamutereeza simanyi oba talina bassenga be
gwe maama ali ku kyeyo bw'oba olaba ng'osobola okukwasaganya omwana oyo noonya ku bantu abakulu ababitegeera nkufuna tukubire tukuyambeko nakugamba ofiirwa bufiirwa musajja ng'oli mukazi omaze n'omusajja omuzaddemu n'abaana ebbanga lyonna takomyawo mutwe waka bakomyawo magulu bwe waba wano weewaka emmotoka ibe naatera otutuuka ewaka ng'ekyuka ng'ekubawo livansi ng'ereeta magulu ate bwe sikyegenderezanga nziraba nnyo emmotoka kati nagamba ebimu ku bikwata ku bulamu buno bwa mwana kati bw'ayitamu si byakyamuka kugenda kuleeta nti senga gundi amanyi okwogera katumuleete nedda byetaagamu okutegeera n'okulumirirwa abamu ne basenga bemubeera nabo beetaaga kantu kituufu atunuulira naye peegi ye ekula ddi afune ku ssente za YouTube kati asobola obutakuyamba mwene embeera eno embeera si yakunoonya kantu kati kuyamba mwana oyo yafiira omwana yali mu nnyumba yakunnyonnyodde baamutta ne bamuteekaawo poliisi nejjayo n'etwala omulambo n'egutwala ono teyasiibula oli kuggweerayo teyaziika ate nga tukikkiriza ffenna nti waliwo embeera y'ekikulu eyabeerawo awo ate baabeeranga bonna mu kiseera waliwo embeera y'ekikulu eyagenda mu maaso n'abaana bano ani yabaga nti obuwangwa bukomaawo ambu kyaggwa kale abali baabalamu muli following omwana wali atafunye budde bwetereeza nga chance ekyaliwo muzeeyi bino si byakunoonya kantu kati weetaagawo okulumirirwa omwana n'okumanya n'otegeera oyo omwana alijjanga omusajja omuvubuka tagenda anemeddeko tagenda kugenda nkugambye obulombolombo omu kwetusooka okukola ku bafumbo ng'aviiriddwako omwagalwawo kyekamu keeko tebaabukola omwana bamuddusa buddusa ne bamukweka bino nze mbikubuulira bw'ojja okyegendereza ennyo mu kufa bwe bw'olaba ng'omuwala ng'abadde mukwano gwa musajja oyo afudde n'olaba nga mumaze okuziika n'ajja oluvannyuma n'abaako ettaka lyassaako era gwe ekyegendereza bemala ng'okuziika abavubuka bano ab'ekibuga bemumanyi nzire ebbali neetegereza olaba abawala abajja oluvannyuma bane babadde ojjaamu ne situukirawo mangu oyo asuulako aba gwaggwa dda tubetegereze nze embeera ali nenyemera mu kitooke kyaye nga tumaze zikane tulina ebintu ebimukyeka kujja tutatanga biri namwandu tetubifaako omusajja yenna bw'aba yakwebakako bw'afa n'ogenda ku mulambo gwe musiibulire ddala agenda omwana teyakikola wakyaliwo omukisa omuntu abuuza ogw'amaanyi okutereeza bino byonna kyangu nnyo ng'omwana amuloota ajja kumuloota paka ate kati akyajja bulungi ajja kukyusa mu nzija gakyali mabaga kikyali kituuzi bino byamuloota buloota byakatandika butandisi ajja kukyusa mu mbeera zajjamu ajja n'obusungu bw'ekika kyagwe ekigambo mufu manyi bwe kiggwayo mufu mbadde manyi kikomaawo kati wano oli muntu omukka oluguggwamu oba ofuuse kyekigambo mufu afuuka abadde munno nga takyali munno afuuse kyekigambo mufu abasinga tebakimanyi nkufuna omufu si mukwano gw'aba afuuse aba takyali oyo gw'omanyi so kati kyangu nnyo okukola mmesi beetereeza gwe maama w'abaana noonyaako essimu yange eri 0759 oto 10-2 0759 10-2 bino muzeeyi tubiraba ne kubawala abeeremera e Kampala ng'omusajja gw'obadde oyendako afudde n'otamusiibula nammwe toba nti mufuna ebizibu ebijja ne bibakozesanga nga biyita mu gaswayitaani okanyagamba muno wawe ebinkozesa ekiro tebiba bizimu baba basajja bo be webakangako nga bajja baafanga n'okireka awo otyo saamanya
obutamanya tebukujjaako musango. Anti yafa simanyi. Jangu mwetereeze. Jangu mwetereeze. Nkufuna. Nke tulina emiti, ebikoola, ebibala n'emirandira. Mukama yagituwa ebeere emmere yaffe libeere eddagala lyaffe. Mwe muli eyo mwetuddeko. Muli eyo mwetuddeko. Osanga omuntu nga yeyeeyiiza kyanaaba lwafunye challenge ezinagera n'afuna kayayaana challenge ezo ziramu ezimuyaayaanirako. Okitegedde? Bulungi. Ali mu tayimu yakutebenkera, yeetaaga kunaaba ku lugobangona Namirembe, ali mu kwenaabirako Kazunzanjuki. ali mu kunaaba Mwetango. Ate otebenkedde, ate weetangira okutebenkera. Tunaaba bye tutamanyi ffe nga tunaaba bunaabi. Embwa ati naye tugenze wasenga tuwe ku kyogo tunaabeko. Omubuulidde embeera gy'olimu. Osanga omuntu ng'ali bulungi yeetaaga kutebenkeza butebenkeza. Ate ne bakuwa ekyogo ne bikuggyako omukisa gwe gwadde gutebenkedde. Noddayo obuteeri ku zero. Noddayo obutogera okulaba nti bano abawala abadde n'omusajja be kati Nusura yanaabye buza. Kati n'abasajja be baakula kati yanaabye omuddo atandise okulabisa. Kati baawo bayisaawo. Bonna buza. Anaabazza. Bw'anaaba yeeteeseteese bulungi. Ate mufugiriza agamba nnyabo. Ne shali yeeyo gye wabaddemu. Ye yagigula. Kati ekyekidde eryo Zambia agenda kuliddawo. Eryo Zambia agenda kuliddawo. Amanyi obulimu yayitamu okunoonya ssente ze zaagula eshali yeeyo. Tukola ebintu by'ekisuubi. Abasajja abenzi tebakulaakulana. Bakazi si be balya ssente. Bisiraani. Omukazi akwoleza bokisa totunuddemu ku mukazi akwoleza bokisa n'azigolola. Bw'ogiggyemu ogitadde wali ate weegatta n'abakazi balala oli mu kumuwendako. Onoobadde obulungi. Oba tewali. Onoobadde obulungi gwe musajja gwe andaba. Oggyemu bokisa mukazi oyo yagikunyizza n'agigolola n'ogyambala n'ogiddugaza ng'ate ogyeddugaza mu mbeera ey'okwesitaza mukyalawo. N'ogenda mu loogi n'oteeka wali. Kyobalaba abantu abategeerwa omukazi tebamwendaako. Mubayita abenzi. N'alaba ng'omukazi agenda mukalubiza kibufoosinga okwenda n'amuta. Etubalabyeko. N'anoonya omulala. Ate nno mmwe mulaba ng'abenzi. Obuledde oli amutadde afunye omulala. Lwaki azunga? Kisoboka okugaana. Eno? N'oga nti ekyo nkitadde. Kanoonye ewalala. Kati gwe omanyi abaatadde Nusula. Bayitirivu. Goloza lwaki yavuddeyo n'agamba si bituufu. Baamutadde baalabye omusana n'enjuba n'ekitale batambulira mu kizikiza. Obufumbo bwe bufa. Bufumbo ki? Omufumbo yeeyisanga ye. Webanga obufumbo bufaanana ng'obwa Nusula batabani bange mulindeeko wasa. Tulindeko? Bw'abanga Nusula mufumbo gy'ali temuwasa. Ebyaddala? Tugumemu. Mugumeemu. Tusiibule kojja. Ngambye ki? Weewa obufumbo bwe tunoonya nga bwe bwa Nusula. Mugume. Tutawakale. Bw'obanga oli musajja. Oto? Ng'obadde oyagala Nusula ng'omulabirira ng'omukolera buli kimu. Nsaba gavumenti ekkolemu ekibumbe. Buki? Muzira. Oweebwe omudaali gw'obuzira. Kugundi bagira lwakulwa abazira balita batya. Kuhiroozidde. Oweebwe omuzira omudaali. Era nja kusaba gavumenti ya Uganda ebumbira abadde alabirira Nusula ng'amuyita mukyala we. Omudaali. Muzira. Muzira. Era mu abakyala abaana abawala abakyali abuza abakyalina omukisa oyo temumukoto media edamejinga naye so siyo nga TikTok abagikozesa obubi. Kati bano banusula byakulabirako ebidamejinga abaana baffe, byakulabirako ebidamejinga abakazi baffe. Okimanyi nti mukazi asoboka nti njagala kubeera nga Nusula otyo bakutinkuule nga buli lunaku. Otegedde amastappe ge gali mu kumutinkuula buli lunaku. Naawe afunye w'otuula ng'oli mbufumbo ayagala kubeera nga Nusula. Tekijja kusoboka. Kati saagala abakyala ova embufumbo bwo nga weegomba obulamu bw'abakazi bano. Mwegendereze.
Okay. Tafuna budde kibala kye kuuma matendo buli kadde kiba mukutaganjulwa buli kadde kiba mukutaganjulwa kati gwoli mufumbo oyina omukisa omusajja akulonze mwe bataganjula buli nako akutadde ewaka akantu akatono tekakujjanga mu makaago. Tubadde ne Kojja Kitonsa ategedde ategeere atategedde tetumukaka sibula kati olaba mwene embeera still Nusura tategedde wootegeera nti tategedde ojja mmula awo tejategeera mbu ategedde oba tategedde bw'anaaba ategedde era ojja mmula era bw'anaaba tategedde era ojja mmula. Nze Kojja Kitonsa nsaba mu nsonyiwe wonna we nkoledde ensobi nange ndi muntu nsobya nja kusooka okusiima mwenna abali mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan abali mu kisiibo abasiibye obulungi abakoze abasobodde okusaala omanyi abantu basiiba n'amala ewiiki nnamba n'amala omwezi mulamba ogw'ekisibo nga tafunye kadde kusaala ku talawiya so mufune omukisa osale ku talawiya si kya buwaze naye kikkakatako basaale musaale. Essimu yange eri 075 9 10 2 075 9 10 2. Zino ziri wansi ku screen zonna zikwata zonna nzikwata ne ka message ku WhatsApp kateekeko nensaba maama w'omwana ono yafunye obuzibu noonyaako tuyambe omwana ono inshallah si mu bubi bwe kiba tokyagadde tewali tabu naye nga tuyambe omwana ono asobole okufunamu asobole okubeera obulungi yeeyagale oba oli awo ye mukyala w'amasembe addako. Kajja nze saagala mbeere ku kkubo wali nga baŋŋamba si oyo eyafiirwa boyfriend naye ate ye talina musango. Olaba omwana oyo omuwala afuna abamubudaabuda husband sorry housewife material nze namukooti nze ng'ayogera naye nga essalayo gy'osabye nsaba Allah yisazeemu bw'ataabeewo kale nkikusaba oli ofuna omusajja omulungi gw'onoowangaala naye nga tatunuulidde byakutuukako akwagale nsaba Allah akusaasira akusseeko ekisa omuntu agenda okukuwasa yeerabire bino ebyabaddewo buli kunyiga kubaawo obulungi bwo bw'olina atagenda kujjukiza byo byakutuukako nga mufunye obutakkaanya mbufumu. Tubadde ne jingi ku kamera inshallah leo tatusumbuye toyogedde ku lagadi singa oyogedde ku lagadi siyalansedde keke etanya kamera lagadi mumuveeko sebo naye mukulu jingi aba yali ku mulembe gwa lagadi anti yali ku mulembe gwa lagadi ninanza abantu babiri benzikiriza anti bakulu ani nani jingiwo na pia pound. Tubadde ne jingi ku kamera tusikana bagara tusiibe tusaale enno obukulu kirungi bukadde buwoomya ttooke bubeere bulungi bweraba batandise owoomya ettooke abo ababiri